This is not what it's bulijjo bannaye bwekobana gwene famire y'omuno musanye w'amaka gange gumukwano gwange so bulijjo bwe mbadde nkukambira ennaku yange nekugamba byemitamu nekugamba Vincent byampisaamu ngagwe nvaawo n'oseka mukazi wattu kiki ngobeera naye osula naye first of all muganda wo kyogamba tomanyi byakola nothing to say. I didn't know what to do. I don't know what I would have done. Never. You can punish time for actually. No, like you thought you had gotten even.
kiwedde omubonereza. What would I tell you now? I was scared and shocked and also disappointed and ashamed at the same time. Kati obwedda bwe tubadde twogera wali eri lwaki tompulidde? Kati bwesi nandikugambye eki ntidde nange ntidde nange bya okugamba naye nseno kati kitegeeza luli bwe nakugamba onyambe nga mukwano gwo ombuulirire Peter. Peter namuli kiki? How can he? Kati Peter badde njagala omwambire ku Peter engeri gyali mukwano gwe. Ngezeeko muŋŋambira nakyemanyi Vincent amuwuliriramu nnyo. Ngezeeko okumunnyonnyolera nga mukwano gwawe muw'omugamba amuŋŋambireko akyuke. Neekuyira ennaku yange neekugamba neekukabirira nga mukwano gwo. Did you even tell him? Wamugamba n'omugamba? Grace. Actually, nzijukira bulungi. Kuva olunaku olwo embeera yakyankalana. Kitegeeza wawendulira ddala mukwano sister wo. Grace. You can ask Grace, I told Peter everything. Era nangamba agenda kugenda ne Vincent era nangamba ayogedde naye. I really tried. I didn't even know. I can understand your pain, Grace, but it's nothing I didn't. Grace. I'm trying to explain to you. Kikyogenda okunnyonnyola. Esther kikyogenda okunnyonnyola. Ndi mu nnyumba yo kimanyi sisita wo waali. Lwaki tomwambye? Kati olwo nawe mbadde kugamba nti namukubye kiki. Obadde ng'oziramu akubira obadde oziramu na bulungi. Abantu mbiba. N'ekyo nakyo nkitegeedde. Bene famire yo. Bwasalawo. Grace. Grace, I can understand your pain. Grace, I cannot support her to Grace. I can't support her to do that. Please, Grace, I'm your friend. I cannot do that. You're my friend. And I'm a woman also. And I'm married. I can understand. And now I'm in the middle of a hard place and a rock. Kati in college. Grace. Let go. We need to talk. No, man, when I see how I look. Christine, kwate simu. Christine, kwate simu bannange, kwate simu. Hello, Christine. Nze Vincent.
Christine naawe nsonyiwa kale byonna nsonyiwa bange. Christine, Christine. Simu kate naye awo sitegedde weeraze. Mbadde naye waniriza. Simu badde wano weegudde wansi. Mutadde wano mu ntebe. Kalibaayo. Nino, lwaki ogirese wano ku ntebe weegudde ne wansi? Ate wagikuta yombi buyombi.